Okay. Tugende mukazanyo kali. Friendly match. Friendly match. Kati bojjako oyo n'olyoko otukuba. My daddy, my boyfriend. First of all, we are in shock. Secondly, tulie out. Tumanyi chiddako, we are lost. Social distance weri. Wadofa. Bana. Maski tegiri kika muganda wa. Naye munango jakagula either jangu nakako. Ninawe nabadde mu training. Obe kukangwa ko isobwa company Google obudomola bunene. Ninawe nabadde mu kasawa. Nasanzo wa boda nga agusibyawo mu maaso nga manyi mulimu ani sanitizer. Naye ate yafuwa owamfuwa mu kamwata. Ninga sanitizer kyono kumbe yeye kubati wala giti. Mwasize mjaa kubugene TV. Program bagita chenta cha weekend nga buli lwa mukaga wetu ne tukubuzaako ne tukugumya ne tukuzamu amanyi tukwasaganya kubanga naffe twegumya tukugumya ne naffe twetaaga tugumya twegumiza nnyo twegumiza kisusse tukugumya literally tubagumya naye nga naffe twetaaga abantu batugumye ngabo byaga buli muntu agumye munne. I need someone to hold me angambe fifi bigenda kubeera okay because every day am I getting lost? Am I like I don't even know the right term to use. Ogendo oyeba mu luganda olutuufu oyeba ate nagamba nage kitegeza ki ate gabaga kufamba kati banaye gampamba okugeza nga bano president yamaze okwogera ogeze nogamba abawadde bakyade boyfriend bagenze mbyogedde kale alina kyangambye mute mukitegedde nti abawadde bakyade boyfriend kati bafuuse ba wife bw'oba tokkiriza kufuuka wife wakedde 10 n'onyigawo onoba otuuka gy'ogenda ossula kubanga bakkiriza okuyita ku gundi kutidde 10 badde batambula ab'ebikutiya oba bagenda n'obutale baabuggadde obumu baggala buno obwa amubiwulo bubeerayo bwetogendako mu butalo waliwo yangambye agamusaaka sinatidde buno waffe buno bwana kasero owino the supermarkets the arcades biri open era muzeyi yagambe babaawo obutimba bw'ensiri basula omwo badde babeera abazira ne mwana abakyala abo bankwasa ennaku ngenda nempita wali eri naye amaye ekisinga okunsesa nembasanga akatimba talina amala okukola bwatyo naddeeko omusajja akufaanana n'amumanyiira sidindako afaanana omusajja nga nfaananira ddala obanga ali mu image ya musajja. Literally, COVID is taking us on a different speed and pace. Era gwe mukwano gwange atulaba ku Bukedde TV twagala okutegeeza nti politics aside, the color of your political shirt, the name of your political party, the name of the president you're supporting, obisoko biteke ku bbali. Otandika okulowooza ku kyoyita family. Boyita ababo. Boyita because omwana yatugamba omugenzi, may he so rest in perfect peace radio, nti omuntu gwawagira muwagire yes. Naye sooka okirowooza nti ne mu first 100 families tokola ki? Tolina w'olinaani. So kati kino kituddizeeyo mu by'okulowooza tugambe mullo abantu bafa ebyaddala. And let's stop the propaganda. Nafiirwako yali mu propaganda naye yafiiriddwako omuntu wa COVID. Mulekerawo propaganda gwe mugamba mbu baziika coffin nkalu. Bannayuganda mwagala nnyo okwegumya. Nayagadde nzije wano kikubuuze. Mulimu omufu. Yali omufu yalinga ku kasubiri. Mulimu. Only that nti omuntu yasalaka video. Ye yasalako ekitundu kyawulira. Adduka emisinde. Video yali namba era ogenda ku page ya Kakensa. Ennamba kweri. So oli omuntu yasalamu yeke yali ayagala mu video ennamba kayagala atambulizeeko. Actually nze nkuyita kwegumya kwe yayagala agumizeeko abalala nti COVID taliiyo. Naye nga kino bakiyita simanya kiwalampaki abaganda nga kidalimba budalimbi actually tetubakolimira naye waliwo omuntu gwosabire sala kimutuukeko kategeere because sometimes people learn a hard way okitegeera. Nalowoozezaamu nti oba babadde bagize baziike yo ne ku kofini enkalu mazinga omufumu abantu abamanyi olulimi olwo akunnyonnyola emboozi gye ggwera
nga bamulabye nti mwali ne bakkiriza bakole ki naye nga bano abakkiriza baziike bakutte n'engalo nkalu. Secondly, Mazinga, tewali muntu asobola kukwata miliyoni 3 ku 4. Omanyi sente omufu wa COVID ze bamuziikire? Sente empitirivu miliyoni 4 miliyoni 3. Kati tewali muntu akwata miliyoni 3 ku 4 abaziike Coffin enkalu. Kituufu. Secondly, ne propaganda abantu go batambuza mbo government eri kututta banange kine kintu tukijjemu propaganda tusoke twetaase government yetutte efuge mirambo soko linde eyawano yetta nabe France mbuno eyawano yetta abe India abantu mbu babagambye mugenda malwaliro bagenda kubatta government yetta abantu my friends abasawo ekulembere ki abasawo abatujjanjabo nabo bafa kyomukana abasawo betta nze one of my people we yafa abaana be yazaala basawo baamuliko walinga bafuba batyoga abatanyabwe okitegeera. Let's use this simple logic nti tuva mu bintu byoko atannafiirwa ku muntu wa COVID atukomerera esi twamukoze eki tugenda muwendulirwa mu byali professional obalite bamanyi kuba bayite bamanyi kwambulanga atukomerera olaba Coffin eyo nti bagibikkula ku mutwe eri singa temwali muntu singa buli kintu abantu abo bakikasuka ebweru no kuba ababadde wayita singa bakikasuka ebweru. So bana Uganda banange njagala tulo nalabye nga security na kulire ebyobusawo ebyobulamu mu kitundu ekyo bataddewo force okulaba nga abantu bonna abali ku mufuono naddala abatuuka ku Coffin buwaze oba atya bagenda bakebere COVID era bagenda kugulwako omusango ogwokutawataganya eddembe ly'omufu nabana abazzo olaba nga babikka nti they were satisfied after okubikkula nti naye omuntu eyasala ka vidiyo era bw'oli engalo nkalu naye ng'abazze okuziika bo beesabise oyo yawanika omukono talina masiki bonna baali bangi tebeetaaga nakutwala mu kalandini beetaaga kibooko okusooka nange bwe nalaba nti ebintu bya social media oloba nasooka ningaye bakikoze batya naye nembuuka nga ndaba bambaddewo ekitiba tebakola ki tebavuddeewo balaga bali ku ki balinze bakole omulimu gwabwe bo kye baakola batya kubeera kubibwa bantu ne bagamba okay mukebere case fe male mutuwe tukole ki actually munjogere nyangu musabaano obulwadde bwamwe fe mutuwe tuzike namwe tunadda tuwaziike okitegeera so nabo tutandise muna Uganda munnange gwe atulaba nga bwe nkugamba ebino ebintu tuteekemu ku bwongo obuzaale tulowooze nga abantu abakulu ogenda n'olaba olinga agamba nti abo abafa balina ebisiraani n'omubuuza nnyoko we yali afa alina ebisiraani bimeka kubanga naye taliiyo ayinza okuba nga ye bannyina gye bali oba bonna bamuzaala gye bali teri yazaala mwana nawangala ng'omwana we musiru bw'atyo pressure ekutta naye yafa bali okuba baafa tosobola kuzaala musiru n'owangala ebo oba weeralike bakiyogedde ki oba kikoze but on a serious note muganda wange COVID is real yambala maski use the sanitizers wash your hands. I just love the way my kids adopted the system of putting on masks ne sanitizer n'abato babakkiriza mama kyalo omumanyi ateekako gwe mugaye tugenda for ice cream where's my mask where's my mask mu lugezigezi omwo I just loved it nawulidde nga okusooka nali ngamba abaana bano abato tugenda kubannyonnyola tutya but first of all ekyansanyusiza bo bakitwala for fun ekyokubiri twamugambye COVID is real and out there killing people. Era omuntu wabafulumaga mommy we need a mask. You said COVID is real. Like I feel happy nti sirwanye nnyo kukibateeka naye ansesa agamba and you said COVID is real. Abaana b'ennaku zino kati bapiikinga mangu. I'm so happy they do. Bosanga piikinga amangu ne bw'ojja waffe mu ghetto ya mwana gamba omanyi kyansanyusiza nti yesterday I took them dadi enkwachombo anti babaga kulya green dadi azinga bolo ye n'asiba oluba n'ayongeraho kawala ginaganze mazo sanitizing nga speed ya mzee tumala togatako yiyo toyongera kujja tutomeza tujja kola accident bwe kiri gwe kera wali eri waffe ku mutima beach abaana baba wali gwe yesterday I took my girls for ice cream naye I was happy nti babadde balina mask obavude motoka lumna yambala mask ye ne banaaba engalo ne bayingira like mommy said we don't hug there was a lady who was saying hi to my girls
Mommy said we don't touch people because COVID is real. Mama Chalinga, I love. Nayenga abazadde mwongera okubabambye nga mukuuma abaana like I've seen abaana nga balwana mu oxygen, abaana bazirika, abaana bagezako okusanga balwana si byangu like ng'omuzadde pain gy'owulira ate weerabira obubu obukuluma. Ekirala bagange twagala okubanga tugamba gwe omuntu alinaanye omuntu gw'olaba nga yafunye fear, yafunye okutya. Mentally people are scared, mentally people are sick. They need to be told that things are going to be fine. Bambi mubakwateko, bambi mubagambe muna ebijja kuggwa okitegeera COVID yeyongeredde ddala. Gyagala fubolaba nga okola ogoberera amateeka abasitudde kofini bagenda kuziika abantu. Ojjukira nti no COVID nga yakajja omukulembeze w'eggwanga ya traininga yagamba ba traininga abaziisi. Naye waliwo ffe abatulina abaziise nga siba training. So kakati muganda wange gwale yalaba ezo kofini zolaba sinkalu nono wa kofini sinkalu abantu bafa ebyaddala. So kitegeeza ki? Gezaako okwekuuma, gezaako okubeera ng'ate muganda wange tosussa mpaka kwati abaganda bagamba nti nno ew'omuti ew'omugumu baba bakabanga ew'omuti munange bookya nnyama. So kati gezaako okubanga you're a coward who will live a bit longer. Ekirala n'okumanya nti okuziika omufu wa COVID by the way kati okuziika kwonna si ggwe asalawo nnyini mufu oba gwalinako olugaakumu kati gavumenti ate wenziba omulambo gwange anti ojja kusaabaana naawe weeyunge ku mulambo anti sente nnyingi mazinga era njagala kubuuza bapande Nakalema maama woobanga gy'oli lwaki ne bano abaziika tubayingiramuuko ekitegeera abaziika n'abajjanjaba. There is a poster isonga omusajja omu oba musawo ng'agamba eggulu omulwadde tukujjanjaba emegani 15,000 emitwalo 5 ne oxygen oba n'emmeka omulwadde wa COVID. Neebuuza nti Kampala COVID wamwe gwe mujjanjaba afaanana atya nga tolina miliyoni 5 tebakwata ku mulwadde wa miliyoni 4. Ate kati bakitintisizza nnyo waliwo akalwayo lwakuba bwenna akoogera bayinza era nawe bayinza okumpisaako kibooko okugenda obugenzi okugamba muno mbadde njagala kumanya ku miwendo gya ndeesa omuntu amukebera bagambirawo basema bazitaani sente ezisooka mitwalo 7 bwagira okugenda okukebera wali eri nga tolina mitwalo 25 teri kukwatako. Ate olaba katembera gye tuli mazinga gavumenti yali wadde ekola ng'okebera COVID banange kwabwerere. I'm telling you guys omuntu anaamanya atya kwabwerere omuntu talina kyakulya kati literally batusibye lockdown naye saawuliddeko ayogera ku bya mmere teri kulya leero ogamba genda owone ekirwadde ofe enjala. Abalwadde abali mu ICU badduse be bagenda mu bbaala aba COVID-19 be bagenda mu bbaala baatolose ne bagenda mu bbaala. Story yagala kusomere so bbaala akyete nga oda ni oda okukwatako nga olinaanidde balaza bali bootera okwagala otutomera ku maca ate togenda kunkubya kibooko mazinga nibalwe balinkuba ojja kumbuulira wagamba bagaba kakadde 2 tubaweeyo tufune ku sente kati tulina okufuna sente tuyisa mu COVID. Embeera bwegenda maaso mu ggwanga kati gwe muganda wange ali eka osaanidde omanye nti mba nsitusiza omutwe gwange mu masuuka gange kiki nina okukola. Abalina ku famire neneko keera teekawo akadomola wali eri ne sabbuuni batusobola gula sanitizer oba ne omo oba ne gulayo kadito oteekemu mu mazzi omwo oba kajiiki. Omuntu yenna ayingira ewuwo asooka n'aba engalo. Mulina abaana abato mulina namwe mwennyini abakulu kabeere taata nga yagenze ku mulimu koma wasooka n'aba engalo agobere amateeka ge waka maama ge wataddewo oba omukozi ge yataddewo because obulamu buno buli ku ggwe ne famire yo. Naawe taata bodde ewaka kyoba osooka okumanya babuuze kano nga kakalu banaabe engalo n'engoye zennyini taata zojjiddemu kiba kisoboka nga olinawo kaluumu awo bakasitoowa sooka omu bakuweereza endala okyusize omwo ze bazikube mu jiiki osobole okutaasa obulamu bw'ewaka kuba nze naseeko mu kibuga kye nalabye abantu bagenda kufiira. Njagala okusaasira nnyo baganda baffe abalina amabaala ne mbasaasira nti mulabye nno okulembeza obugwanga kyonna kye mwamukola ate tamanyi takyakala metaaga musindika apology tamanyi kukyakala bwe kunyuma era kubanga yalagidde n'agamba nti KCCA, URA and local government authorities bawayireddwa obuyinza okuggala okusiiringa amabaala ago era n'agamba poliisi terina kukwata bukwasi n'eteeka awo wabula erina okusiba n'ekyajinga n'ekirala n'abagamba bateekeko sente eziwera when someone is reopening a bar eyakwatibwa ng'ekola mu COVID
COVID-19 eyabalula tesiridde wabula ebiriridde okubiririra amazzi gaba mangi kati emmere etandise okukolaki kati nze naligambye ebotosemu n'akatuli goyiwa mugegayita goyiwa mugayita zisina gafa so kakati byebyo abalina amabaala mubeere nga ate mwegendereza nenjagala okulabula baganda bange ababoda omukulembeze w'eggwanga yabagambye ku ssaawa 11 mubeere nga agakawunga mugali muli mukulya mmere bekyaba ababadde mu paaka nga sirabye oyalina omwana mu masiki guno ogofe guno covid ono wokubiri ono oba kukakadde covid owokubiri bali luddawo abo batalwulira mulanga gwe tusiiba tukubawana emisana n'ekiro. NSSF yagambye bannayuganda abalina ssente mu bo. This was a tweet yakoleddwa ng'omuntu omu agamba NSSF tukoze tukyaffe abalina ssente gye muli nga access y'eddagala tetugirina ate nga tetulina cash ne bagamba you people can really get to us through your doctors and the documents ntubeera nga tufeedinga all the bills eziba zikwatiddwa ku bantu baffe mmwe abalina ssente ewaffe mu mbeera ya COVID-19 eno. So baganda bange abalina ssente mubeere nga ate mmwe eyammwe ebyanjawulo mwebaze Katonda babajjukidde ku luno si byakusika nnyo muguwa. Message kaze wano minister abeera MP wa Kampala kwali nnyo atulaba era atusiimye okwongera okukubiriza abalwadde ensereko ate tulina yani omulala Muhammad Nsereko mwana w'ekkobe oyo muganda wange by the way ayina akantu kakole uwe kati nganze naawe ayinza okukera n'atuyita naye atugezanye mu kuludo mumuyita ludo buno noteeka obuzannyo buno siza bumanye nnyo ebiza byenzannya birala obimanyi mupiira mbyogere waayi n'okubaako obuntu kati akuyita ne muzannyamu so honorable tusiimye nnyo obanga kwoli otulaba ozuukuse abaana yongera okukubiriza ogambye osiimye nnyo bw'obanga kazze wano naye si akasindise weewuwe omuntu ono aliwo akasindise kwali Ashanabs angambye kwali era ye munnamawulire we asookerwako. Omukulembeze w'eggwanga olunaku olwajjo yayogedde n'abaako ebintu bye yatadde mu laiti era n'asuubiza nti nno yayogedde ku ddagala eryayingidde n'agamba genda kusooka bagema abo abaafuna akaasooka katooti akaasooka mufunako era eddagala eryo lyaleeteddwa ku nnyonyi ya KLM ennyonyi mwana yakabi lyaleeteddwa so omuganda wange wenjogerera gwe yafuna akaasooka ogenda genda obeere ng'ofunako kubiri nga naffe bwe tulinda akaddako kyesaategedde omukulembeze w'eggwanga ennaku zino 42 ziri ezaasooka zino yazongerezaako bwongereza oba tuisabtract wanga ana mubiri tugateka ana mubiri tuba mu mmeke wali wakatwalako mmeka kuzidi ezasooka tele tuzimazeyo oba mbala bubi wala bubi twalete tunaba twatubuzayo ndoza kiwiki nga kimu okujiweza naye luli watu bwatuvuganga nga jazz natera okuggwako n'atwongerako kakati taata tubadde tusaba bw'oba olinayo gw'oyisaamu obubaka akatunnyonnyole awisabtracting we are just adding nabanga abaadingako obwadinze kati olwo abasomesa betwawa fees tugenda bakola tutya tewabalabe bakutte nga bagezaako okugira okusomeseza mu nkukutu. Omukulembeze y'eggwanga yagambye okutandika olunaku lwajjo essaawa zeyayogeddeko ebiragiro ebyabadde biteekeddwa mu nkola gwekyo ebyakusanze oba byakusanze wa boyfriend obwo obufumbo obuwedde emirimu unless ng'olina emmotoka eyiyo ey'obuntu gy'onootambulira ng'ate tugenze mu interdistricts ate ero nnyonnyole kubanga yagambye interdistricts zikkirizibwako emmotoka ez'ebyamaguzi boda nga zirina kaggo kati gwoba muntu ng'otudde ku boda manya oli kaggo weesibe abaana bagenda kwesiba emiguwa. Omukulembeze w'eggwanga n'agamba emmotoka ya bulijjo eyange ey'omuntu atalinze kozi nze ndi essential worker ey'omuntu wa bulijjo bw'esala district erina okuba ng'etwala mulwadde so si byantwalako neighbor ate omulwadde ayina ebikakasa kati nga bana balwadde abalina sukali kozi yagambye last time webyakyayi kyakatuhitinga we made so many mistakes netwerabira abalwadde abalala yeyo yagambye kuliko abaana abalina okufuna eddagala lya siriimu kuliko abasukaali kuliko aba pressure abaki bw'oba ng'olina empapula ze zikwogerako gw'ojja kusala nga district ogende gy'olina okukima ki eddagala n'agamba nezi emmotoka za bulijjo tezigenda kuba nga tezikola ki zitambula era bw'atyo n'agamba mukono Kampala Wakiso we can komera fe tutambula mazinga ngoyagala nnyo okusiba tutambula
neto zikutokola kitobu ekomera gazi ekomera ya fegazi twetolera Kampala bwe kubo wayingira wakiso munene wakiso wakubo walumba mukono pozi yeneno ebajja bamutema mu butemi yena yali wakiso yawo tukimuza so kakati mukwano gwange ali mu Kampala okirizibwa ogende wakiso nenge motoka joli mtesukka abantu basatu nga ne driver akola ki kwali kitegezo ina kama otewali inter district naye ate road blockers za curfew zo jazisanga era atategedde mukulembeze yoganga be yannyonnyodde aba LDU nkakasa bagenda kutegeeza olulimi omukulembeze bali bakambo singa awette yagambye emmotoka eza olukale zawereddwa for the 42 days okuba we yayogedde okugeza basi taxi post taxi boda babuyitani buno tukutuku ne tukutuku anti ndaba katwala abantu bana basatu anti president gaitu suka basatu kalukale yagambye tosuka basatu eba motoka ya bulijjo eyo ba boda motoka ya bulijjo kubanga yagambye tosuka basatu kaba kubebali no wapicha solo okwevuga yekka nage anti ye akizibwa okwevuga nga talinaako muntu newe obotadeko musabaze kina kuba kitereke katika nkuseseyo eriyo omu emabega ke walinga bakagira bagamba otwala omuntu oba ekitereke omyene yesiba mu box nga atatu nudde mabega kati bagenda owira babuuzo wa boda avuga otwala ki era alaga omye yabuka ko businga ekitereke ne kisumuka ne kizza omukulembeze oganga yagambye aba boda wanaso otwala ekitereke no muntu nga mulwadde nga alina bimwogerako I'm so happy kino yakifudde kiriya cause ngawe nakunyumiza inter district jinasoko kusanga kusezibwa yetabbu okwali omupolisi gwe bayita Kamukama mayinja 3 I believe Kamukama oyo yali ava yali alina kubanga ava Kayunga police station ya Kayunga mayinja 3 wangamba yabeerani yabeera osi ati baba mwebekao yinsa mayinja 3 sibamanyi naye amayinja baganda gane wangamba aguga mayinja 3 kyemanyi yali mayinja 3 ngerinnya leye Kamukama yagamba omukazi w'oluto kubira president esimu olyokoyite wano nengamba naye omusajja ono also operation yoyo so kati mukama tumwebaza president yakifudde kiriya nti boda asobola otambuza omulwadde era bagambye nti public and private vehicles ne boda suspended for 42 days emotoka ezikkirizibwa okutambula bano simanyi ow'amawulire mu eyo emotoka atambula omusawo ovuga n'ogenda gy'okola n'agamba nti nno akkiriza abantu okutambu omuntu atambuza omulwadde n'okuba ne permit okuba ewa abakulu abakwatibwako oyinza okuba LC1 wo oba RDC naye nga nono gwotwala omulwadde zino nga bavimba nga bakambwe ogende wala RDC omuyonyola ensonga zo anti RDC bagambye webati bagambye eriyo ensonga nga LC ezimala nga you don't need to go to them kati ng'omulwadde w'okukyalo ogende wa RDC no LC1 akuwa ekibaluwa nawe n'okwata ebbaluwa z'ono omulwadde ne muzipresenti nga wali nembeera nga mutambuza omulwadde boda esobola kutwala byamaguzi na mulwadde tukimaze curfew time yavudde ku ssaawa 3 neddayo ku ssaawa 1 ey'olweggulo so muganda wange ate mmwe baani anti ffe balisenso okay kati gwaka motoka kakamu simanya no kati nyizo kuva ku vision group wano nenvawe sawa zange 2 mazokola kati presenting nga binkwata konti bannange enva ku mulimu okitegera ate range motoka sijifudde ki taxi ekina kyo nsano kubanga mukijjukira abagambye nti no Ministry of Local Government and Ministry of Finance bagenda kuyambako government hospitals health centers and all those hospitals okulaba nga zibeera well equipped nga zina ne force emala okusobola okulabanga basobola okubanga bajjanjaba abalwadde abalina covid wamu n'endwadde ez'enjawulo bannafe ab'ebutalejja abalabye ebyo bikozesebwa ku covid byaweddewo naye president ke yayogedde tomanya nga binaatuuka era kinkoze bubi okubanga maama Nabbanja ate essaawa eno yalinnye si bubi kirungi kubanga luli singa yagenzeeyo dda obeyo manya abadde wa ku ground kyekibadde kimunjagaza Entebbe airport egenda kuba international airport egenda kuba nga nzigule eriffe bamutambula nammwe bamuyingira naye nga oh yes tekigenda masiganta kyeyongera temutugalira kisaawe mukole ebirala ndabanga obulwadde obugasanga buyingira mwe mumanyi tujja yingiza neno muhingi mwambaze masiki munaabe n'engalo nnyo nga tebina byakolya
International Airport Entebbe okubawo nnyo kulaba olemerawo nnyo mukwano leka byonna binyume naye omanyira kukinga ennaku zino wenkubira ekicuba wamma International Airport egenda kubanga nzigule era muna Uganda yenna okuva mu ggwanga lyonna gy'oli osobola okuba ng'oyingira naye ng'olina okuba ng'olina valid covid test eziri mu ssaawa ezoogerebwako gw'atali muna Uganda n'abalambuzi mukkirizibwa okuba nga mukyajja mu Uganda naye ng'oli mugeme ng'olina valid test era nayo nga results ziri mu budde obutuufu mugenda kuba nga muyingira era mugenda kuba nga mutambuzibwa emmotoka z'abalambuzi okuba nga ate mweyongerayo so eggwanga terigenda kustopinga kola ebyamaguzi bigenda kusigala nga biyingira eggwanga okuva mu mawanga ag'enjawulo naye omukulembeze w'eggwanga yagambye nti no agamotoka aganene tebagenda kuddamu kupaakinga mu bifo bya lukale bagenda kuddayo mu centers ze baabawanga nga bwe kyatandika mu biseera biri naye baatusuubiza nti country A in category A oba category 1 tezigenda kubanga ziyingiza omuntu yoyo omuyindi akyali underseas tagenda kubanga ayingira eggwanga however omungereza n'omumerika bali mu country bali mu category B oba 2 bagenda kubanga bayingira naye kobe mu Uganda kobe mu Ngereza ogenda keberebwanga covid on your own money from the airport so ekipisaawe kyakusigala nga kikola abalina visa zammwe abalina tiketi zammwe omukulembeze w'eggwanga teyabagalidde zo teyayogedde ku kawunga omukulembeze Janet P akutumiddeko n'agamba webale kuliisa kigambo kya covid-19 munayenze wali ku UBC yagamba atya alikiriya talina tabbu yonna omugenzi Thomas Kula bambi atuvudde ku maaso bawa Pastor Elda Namutebi madde manyi omugenzi asindise message nanti engeri gy'ogisomye message nedda era omutima gwonguddeyo somedde ya Janet Pinga yakutumiddeko naye bambi atuvudde ku maaso naye teyafudde kirwadde kya covid yabadde n'obulwadde bwo bwa pressure obaze entunnunsi mu Luganda pressure yamukubye n'azikira kibi nnyo so bambi kibi nnyo perfect peace Pastor Imelda Kula tukugumya Pastor Imelda Kula oyo yakuyabye mujjukirako nga maliriza speech y'omukulembeze w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga yagambye nti nno abakyala n'abaami abakola mu butale bagenda ku kampinga mu bifo byabwe ebyo era yalagidde Ministry of Health okubawa bawandiise bedi naye tasaba bawa bitanda bibula mu ddwaliro baibwe ba butale bagenda kubawa obutimba ndoza ne bu blankets basobola bafunirayo basobola okuba nga ate bakampinga Chikubo and other business centers should be curiosity yawandiise kiteefu kaddemu Chikubo and other business centers should be closed yakasomyako nakawulidde so baganda bange abakola mu Kikubo yabalula esiridde bw'obanga wavuddeyo jjo nga tojjeeyo kamere kuyogera ne landlord mugende mujjeeyo obusente kubanga kati namuzisuuse ku nnyoge naye baba baggaddeyo Queen ng'olinayo edduuka osobola okugenda omu n'ojjayo oba n'otegeka buwadde oyagala otegeke last time bwe baggala Kikuubo abantu bagenda okutuuka okuddayo ng'ebintu binnyo bifiiridde muki mu maduuka of course bajja kwogera ne bananyini bizimbe bagende bataaseko we bataasiza okuziika abafu omukulembeze w'eggwanga yagambye kwasigadde nga kuli limited for a few family members era nga bagamba mulina okuba nga mukuteeka ebyo ebigobererwa mu kuziika ne mu kiseera kye tulimu the SOPs mu nkola okusobola okulaba tebutambuza bulwadde amabaala disco cinema halls to close immediately all sectors other than those mentioned to be suspended for 42 days kati gwe baba tebaakuwogeddeko sports on nawuliddeyo anti naye ali mu other factors nazo nzigali staffs in non yes n'ebisaawe nga basambi mwe bali mu kisaawe okusambasamba mu tebagenda samba nga tetulina bawagizi nze ndaba bagamba yabadde mu luzungu nnyo omukulembeze w'eggwanga yagambye companies ez'enjawulo zigenda kusigala nga zikola naye zijja kendeeza ku bakozi okwewonya omugotteko era n'agamba nti nno zijja kureducinga to 10% ku staff okulaba nga abantu tebalwala bulwadde factories nga bwe nkugambye zijja kusigala nga zikola with possible workers abanasobola bakolere ewaka ebifo places of workshop and sports events remain suspended ndozo wulidde newesikamala ne space yagendedde omwo so byebyo mikwano gyange gwali ewaka munagambe buli muntu agumye munne twongere okwambala masiki tunaabe engalo sports
omupiira kale baliresa abazanyi kuba muzanyi abeera mu physicals tuyana twongera okubiriza abazadde abalina abaana mwongera okutwala abaana babakebere COVID-19 just for the safety of your children in that osobola omujjanjaba nga obulwadde tebunnalya nnyo kunafuya system abantu abafiiriddwa abantu bammwe tubasaba mulindenga results z'abasawo before you rush omuntu okumutwala okumuziika normally oba okumutreatinga normally kubanga byaddala obulwadde webuli owange wiiki ebaddemu ebintu bingi nnyo nnyini ddala Mulago mwe yafunidde ekyuma ekiyongera ku oxygeni era twafubye okulaba nga oxygeni munaida munokobaki kawunda oxygeni twafunye ekyuma ekineneko ekibba ekinene amina era kati awo essaala zaffe abaasabanga Mulago ebyo bikadde twagobye tewali biziza na maaso gantu bajja kweraliikira n'ofa baffe twafunye ekintu ekyo kijjeeko bannaye ekintu kyo kyatalaga oyinza n'ofuna oxygen nga yatalaga ekipyo kirabye brand new bagamba neerabidde muwendo ogulimu kisobola okukola kati ku bantu abalwadde bonna baba bazze mu ddwaliro naye okumala ebbanga kitegeeza balina otwongerayo ekirala wabo tugambye okumala ebbanga tetulinda kutalaga nakuggwamu amina era kale tusiimye yaddeko ng'omubi omweru ng'ayitawa ng'ayita mu entertainment wa mu education ng'obugere buddugavu bweru kyekyo Mulago tweyanziza nnyo tweyanzega abakikoze Ministry of Health thank you so much okubanga ate mutandise okubanga mutulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo omwana yawandisa akapande n'agamba before we give you more money for COVID muntu w'embalirira ya COVID yasooka konze omwana abadde ati ono owange muna abadde alina gwabika Kenneth Kaunda yawummudde Kenneth Kaunda waffe president yaliko president wa Zambia tufudde yaliko president wa Zambia omusajja oyo yaviirako ekigambo nga bwe balaba besuuti bagamba Kaunda suuti yalina obusuuti bwe buli bwennyini nga bulina ensawo naye omulaba gwe abadde smart kimemeya ebintu ebibadde byaba ate okwa mu buvubuka bwe yali muzibu nnyo era omuntu w'otuukira wa pulezidenti ebbanga lyeyakalakatamu lyali lya ttabbu nnyo Kenneth Kaunda ku independence bali abeewaabwe Kenneth Kaunda y'omu ku bakulembeze bemmanyi mu byafaayo in Africa abogeddwako ebintu ebirungi ddala alinga omugenzi Magufuli yes aliyo abamutegeera n'abatamutegeera abantu bangi bazze bamuyimba mu nnyimba ez'enjawulo that is a sign of appreciation kubanga nti omuntu n'ow'ensendera asobola okwogerako I think even Bobi Wine talked about that man sometime kitegeeza nti omukululo gwe Bobi Wine yabwogerangako nnyo ng'era agamba abusoma nnyo kitegeeza omukululo gwe gwalese it will be felt he will never be forgotten may he so rest in perfect peace n'abakulembeze baffe abatuvaako nga balina ebyamakulu byebatukoledde Mukama abawumuze bulungi abatalina byamakulu kibakoza mwezi balinde zibaanirize eri amukulembeze atalina byamakulu aba yafuuka atya omukulembeze yabba bubbe beewa twagala okuba gwe nina ekinnuma mwakitegedde nti nno mobile money I will mention bw'obanga osindika ssente ku Airtel bakusala nga onogamba nti bw'osindika emitwalo 10 bakuggyako 10 bweziti emitwalo 10 za 10 2 bw'omala okuzisindika balina ssente endala ze bakusalaku have you noticed zaki sinnabigira kubeera sirinaako sinayampeereza soko nsindikira yeesatu ndabe bansobola ozisindikira tagalira muli omulala nekikola gwe njagala kusomera ebintu bino bulungi emessage nagitaddewa newunyiza nti bw'osindika ssente it is only in Uganda gye bakucharginga ekintu emirundi more than twice and the government is quiet the government is very okay the government is pleased with the way abantu bano gye batreatingamu omuntu wa bulijjo nagamba kakagamba nti kampuni ezo ezimu ez'amasimu zirinamu olinga yava eri najja n'agamba guno omugabo nguguze bw'agula omugabo ogwo waddembe okweterako amateeka ge bwe mugezaako kugamba mbu mmwe gw'oli mwana waani gwagambye mmwe kakati ebintu ebimuze when you sorry it is when you're withdrawing bw'ojjayo ssente bakucharginga charges okujjayo ne bamala ne bakucharginga taxi president yamujjawo
tax yote yamujjaawo ne Mazinga ze kino nakirabye recently. Ojjayo emitwalo 15 ku ssimu ne bakukyajinga ezijjayo ate n'omusolo. Wano wetulaga tugenda kufa. Ate waliwo na wano ogenda osindikire tugeze endi eri ewaffe ekajjansi. Njagala kusindikira 50 omutwalo. Ati togumpanga. Gezesa ku sente eziwerako Mazinga. Mpira gwe njisobola. Mukwano sigaza omutwalo. Njagala nsindikire 50 emitwalo 3. Awona. Nga ngenda gajjawo. Njagala kusindikire nale ne bansabayo 10,000. Olusindikire namba gya sirinaawo. Ate neyo Airtel nayo n'ensala oba MTN obaani nayo n'ensala. Ane bazija ko mu butuufu bekikwatako mutulowoze ko omuntu wa wansi. You people, we are literally dying. Tuyina ebituta bingi si covid yekka bingi nnyo nga mukiwulira mubeeko kye mukola musobole okubanga ate munango omuntu wa wansi ayanjibwa. Twagala okukongratulatinga mwenna abayiseemu ku bw'aba minisita abamaze okubeera vetted nga mulayira olunaku lwa Monday. I think tubagaliza birungi byerere tubagala nnyo. Njagala okubuuza ku Henry oyo ne group ye bakoze waliwo ekibiina ngenda kikumira kya mabaala bakoze babagambye bakole ekibiina basobole okuwanga bawe bakasente kubanga bakimanyi babagadde ebbanga era ngenda kuwulira ekibiina sikwegula otopya abantu kiboko ngenda kubanga mbikubulira mu maaso gwatulaba ku Bukedde TV tugenda kubanga tugenda ko mugafa ku bidduka mukwano gwange naye nga twongera okukwebaza webale kubanga ati otulaba naye nga Douglas Kasozi yagenda okusooka then tuzeeko ande atale muna agafa ku bidduka bwe gaggwa then muna ekifuba kinnuma kola muna are you also singing Oliko Mbakemba behind the scenes when I thought you've also done a song anyway tugenda kubanga Baboon Forest katubaleke tulabe agafa ku bidduka then behind the scenes tukomewo tukubulire biki ebifa mu ggwanga agafa ku bidduka nga gawagiddwa Manera Quality Auto Fix